amagye gaffe aga UPDF gakolagana wamu ne Uganda Poliisi gakoze joint operation mu bitundu ebya Nampungwe, Gobero, Mukachiri sub county, Bwakisa district. Nibanunula nibafuna abantu abadde babeera mu nyumba abantu nga 17 abaja mu bitundu bitali bimu mu ggwanga nga basuubiza okubafunira emirimu. Omukyala abadde nga abalukuruti nga abaleeta nga abasuubiza okubatwala Kenya. Ogwo musango tuguyita gwa human trafficking oba okukusa abantu mu bukyamu. Kati ffe nga bakunoonyereza tujja kugenda mu maaso nga tufinding out babadde bagenda wa kukola ki, kubanga kibanga kiteeka abavubuka baffe abo mu bulabe abayinza kubagamba bagenda Kenya naye n'osanga omuntu abadde nga bawandiika abalukurutinga nga batwala mu bitundu ebyekiweekera ebikyamu. Ebyo ne byakunoonyereza. Naye ekirala abadde nga bajjako ssente abalala bagamba 10,000 abagamba 5,000 abagamba 4,000 naye babadde abantu bangi naye kati wetwogerera tubalina wano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.